tukaniriza ya celebrity jazzy osizote osibye munji wange gyebale gy'otussaako engalo gonakola tukuleetedda mulemangi omuli omukyala Juliet Sawedde atoza tebamupropozingidde bannange muyimbi munnaffe ye yasigadde atya bya mama baby Gloria naye bambi awo maaso tubirina nga tutalikiddeko omukyala Juliet Sawedde oza tebamusabye obufumbo omwami Bushoke omuyimbi we Tanzania ndoza mumujjukira yakuyimbira obuyimba bungi omuli yakuyimbira Nijana Kanyomozi Usiende Mbali nayimba n'omukulu Jose Chameleone yakayimba Mama Roda ayimba obuyimba bungi naye bannanga abantu boogedde jjukira mabega kawo Juliet Sawedde abaddenga tava ku lusegere lwa Chameleone bukisi bulinga bukisi laavu efuuse laavu kyokka mu ddakiika y'emu kati ono omwami Bushoke yamusabye obufumbo ate n'akkiriza naye bannange laavu kyeki omuyimbi waffe w'eggwanga ye asigadde mu mbeera ki bannange gw'okiraba otya okyogerako ki Juliet Sawedde yakoze ebintu gwefunafunye sente osirike bamwise na Haji n'abalala byewagedde bingi ojja kubyerabirako. Mbadde wano nga njagala kwebaka omutima ne gubannumira ne ŋŋamba neebaka ntya nga sirubawadde ate mulowooza Juliet Sawedde sibamututte munnaaye omuyimbi Bushoke amupropozingidde Juliet Sawedde n'agamba mbu yeesi. Kakati omuyimbi waffe owa wano kino kimulese kitya? Ate eyo nga tuvuddeyo ye mama wa baby Gloria ennaku emuluma nti embaga esembedde muwala we agenda mulekawo singa kisoboka teyandiwaddeyo muwala we obuuna mumwewulirireko bannange abantu baagala ki? Okay. Bannange mbabuulire tusigaza 2 weeks akaana kange bakatwale ona akatima katandise okunnuma nja kujjanga mu nnyumba nga tekalimu nga bakatutte dda ndabika ne mama wange wentu enamulumya omutima nangamba betofumbirwa tubeere wano babiri ate nange singa tekibadde kinandigambye akaana kange tofumbirwa gide tubeere wano babiri tubeere wano ati nja kujjanga mu nnyumba nga tekalimu nga bakatwala naye nange zala akaana ku ssebo ne bakatwala muntu n'akatwalira ddala for good. Naawe tebakutwala? Bantwala naye maama akaana kange nze tebandikatutte naye kale twebaza Mukama kagende maka gaako nako naye akatima katandise okunnuma babbebi. Ate bitalo nnyo ddala bitalo bambi omuwala TikTok awuno yafiiridde mu kabenje Mukama omwoyo gwagulamuza ekisa. Mawulire ga nnaku kitalo nnyo ekya TikTok Birungi wa Mami yafiiridde mu accident nga yakamala okukola challenge y'oluyimba essaawa y'okuzaawa. Nafunyakanga bwe wakeeyo mu matumbi nga ndowoozezza essaawa y'okuzaawa olumbe lutulanga bwemage batayingi kumbudde tulabye n'obulamu obukira obwomu okutusaanako nga tewali ategere. Ate nga ye omukyala First Lady Baby Kyagulanyi yatuuse dda mu ggwanga lya USA wali mu Boston agenda okubeera olukuŋŋaana. Omulamwa ogwa convention eno nno munene nnyo. Tugenda mu kalulu protest vote eyo tulina ogyogerako gisunsula bulungi nnyo naye era awo ndaba omanya ensonga z'abakyala zigenda kwogerwako. Abantu mwena tubesunze tubayita convention eno okuva nga mu 7 okutuuka nga 10 tubesunze.